mu 1993 olunaafuka kabaka wa Buganda owa 36 omujjuvu. Okuva olwo ebintu bingi ebikoleddwa mu bulamu bwa kabaka ku myaka egya 38 okutuusa leero aweereza 69. Emikutu gino kwe twogerera radio, TV bizeewo n'ebitongole ebirala bingi nnyo bye muwulira ebizeewo mu bulamu bwe. Tuyinza okugamba nti kabaka abadde wambala kubanga okuba nti obwakabaka buvuddewo ate n'akuliramu ekiwenda eky'okubuzzaawo. Ekyo abantu bangi nnyo bajja kukyewuunya. Ffe abali naye kaakati ndowooza tuyinza okukirabanga ekitali ky'amaanyi, naye mudda kijja kwewuunyisa nnyo 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 bannabyafaayo. Eky'omukisa kabaka abadde alina abantu abamuweereza abawerako abakoze obutaweera okulaba nga obwakabaka buddawo, naye si kuddawo kyokka, naye okulaba emirimu kabaka gy'akoze okuva ku myaka egyo gye mbagambye 38 okutuuka kaakati. Emyaka giri 31 ekyamazima omwaka guno, okulaba nti kabaka akoze ku byenjigiriza, akoze ku byobulamu, amasomero mugalaba, ne ssettendekero waffe yabbulwamu kabaka Muteesa yafunye ne kyata. Ate ssettendekero oyo yatandikibwa Ssekabaka Muteesa II 1955 e Masaka, bagiyitanga Masaka Kingdom Technical Institute. N'amatendekero amalala mangi n'amasomero yatandikibwa kabaka Muteesa, naye olwo Buganda yali nga yeetengeredde ng'ekola ebyangu nga tulina enfuga ya federo. Naye mu myaka 31 nga tetulina we tujja ssente okulaba nti waliwo ebikoleddwa ng'ago amasomero, bw'olaba ebyobulamu, bw'olaba kaweefube w'okulwanyisa obwavu. Bukaddeefu yatondebwawo mu 1996, naye kaakati okuva 2016 ali ku bya mmwanyi, abantu balimye emmwanyi. Bw'olaba bannamikago abatweyunira kaakati tebatweyunira nti kubanga tutudde awo butuuzi, batweyunira kubanga balina kye baagala okutuggyako. Singa kabaka tabaddeeko ennaku zino abavuka ndoza bagayita masannyalaze. Ndoza kabaka aliko amasannyalaze ge galeeta bannamikago, bantu bonna bonna ne bajja wano kabe babyabufuzi, ago si masannyalaze. Mulaba abagenyi abakyala wano kabe bakabaka, kabe balangira. Omulangira Edward ow'Ebungereza y'omu ku bantu abasinga okuba ab'enkizo ab'amaanyi ennyo mu balangira be tulina mu nsi, kubanga Kabaka Charles ow'Ebungereza oyo mutoowe okubeera nga asobola okujja okutukyalira, ate nga bo be batugambye twagala kujja kulaba kabaka, kulaba Buganda, ge masannyalaze ago ge mbadde mbagamba. Kabaka ng'alina emyaka 45 yawasa Nnaabagereka Sylvia Najjinda, embaga nayo yali ya byafaayo. Ekyo nakyo kyali kyafaayo kikulu mu bulamu bwe. Baatuzaalira n'omulangira Sarah Katrina Ssangalyambogo. Naye mu bbanga lino mu myaka gino 69 kabaka alina n'abaana abalala, omulangira Crispin Andrew Kiweewa Jjunju, oyo ye Kiweewa we. Kiweewa kitegeeza omwana wa kabaka omulenzi omukulu. Alina n'alinnya Victoria Nkinzi, alina omumbejja Joan Tebattagwabwe, alina omulangira Richard Semakuukiro. Ndowooza ezo nazo nsonga nkulu, era omuntu yenna bw'oba ogoberera ensonga z'oli olulangira tosobola butayogera ku baana ba kabaka, naddala nga tukuza amazaalibwa kaakati. Okuva 2014 twatandika emisinde gya kabaka nga tujjukira amazaalibwa ge, naye kabaka n'atulagira tubenga n'omulamu ogw'ebyobulamu, kubanga bw'okuza amazaalibwa g'omuntu emirundi egisinga obungi
twogera bwogezi ku myaka gya muntu ate mu Uganda ekisinga okuneewuunyisa abantu bakuza amazaalibwa naye teboogera myaka. Simanyi lwaki oba tebalinga Kabaka. Buli lunaku ku makya ku CBS mpulira abantu Ponsiano Mukiibi mazaalibwa ge, Kellen Naluyange mazaalibwa ge, Kibuuka Rwanda naye tebatubuulira lwe baazaalibwa. Naye ye Kabaka tumanye emyaka gye naye ekyenjawulo naye ku bantu abalala bakuza mazaalibwa ne basala keeki ne baca. Kabaka yatugamba tufunenga omulamwa ate oguyamba ebyobulamu. Awo nno mu 2014 olwo Kabaka yali awezezza emyaka 59. Lwa tujaguza emyaka gya Kabaka 59 lwe twatandika okudduka era ne tufuna n'omulamwa gwali ku bulwadde obw'okutonnya. Obulwadde obw'okutonnya buleetebwa naddala abakazi abazaala nga tebanneetuuka. Batera kuba baana bato ng'emibiri teginnakula kuwanirira mwana. Ebinywa bwe biyulika ng'azaala tebiyunga mangu, tebiwona anti okutonnya. Ndowooza waliyo n'ensonga endala naye y'emu ku zo. Ebyembi abantu bangi baali balowooza nti obulwadde obwo obw'okutonnya oba fistula mu Lungereza nti kiboba kisiraani oba ebintu bwe bityo abantu bye baayogeranga. Kaakati Kabaka bwe yatugamba okudduka ku mulamu ogwo era ssente eziwerako ne ziweebwa eddwaliro ly'Ekitovu. Eddwaliro ly'Ekitovu kubanga libadde ssaale lyerimu ku malwaliro amatono ennyo agalina abakugu mu kujjanjaba obulwadde obwo obw'okutonnya. Kabaka n'atugamba ssente tuzibawe bajjanjaba abantu. Era abantu baava mu Uganda yonna ne bagenda Ekitovu okujjanjabwa obulwadde obwo. Twabukola emyaka 3. Kabaka bwe yaweza emyaka 63 ndowooza 62 n'atugamba tuleete tukole ku nsonga y'obulwadde obwa Nnalubiri. Obulwadde obwa Nnalubiri Abaganda babumanyi okuva ku mulembe gwa Kabaka Ssemakookiro. Kyokka tebaamanya nti bulwadde ng'obulwadde obulala. Era ekibaddewo wano mu Buganda naye ne mu bitundu ebirala ebya Uganda abantu kwe kulowooza nti abalina Nnalubiri oba sickle cell balina ebisiraani. Era amaka mangi abantu babadde bagoogerako nti bw'owasa mu maka ga gundi balina ekisiraani naye nga balina obulwadde bwa Nnalubiri. Obulwadde bwa Nnalubiri obutafaali buba bwagongobala era abazungu babita sickle cell. Siko ye najjolo kubanga obutofaali bugongobala ne bufaananamu najjolo. Bo ly'erinnya lye baaluwa naye Abaganda bo baabuwa erinnya erya Nnalubiri. Kati omusajja n'omukazi bombi baba n'obutofaali obugongobadde abaana baba balwadde. Kati abantu nga baboogerako ng'abalina ebisiraani baabaloga baliko ebintu bwe bityo. Naye kaweefube oyo emyaka 3 yayamba abantu okutegeera nti buno bulwadde. Ekyamazima ekyetaagwa abatannawasa kwekebeza n'oyo gw'ogenda okuwasa. Kasita mubeera nga mwembi temulina obutofaali obwo musobola okugenda mwembi. Bwe muba mwembi mubulina ne musalawo mugende abaana mugenda kuzaala balwadde bagenda kubatawaanya. Ate bwe twamala kaweefube oyo Kabaka bwe yaweza emyaka 60 mu 2017 ne tutandika kaweefube. Kabaka ng'awezezza emyaka 60 eyo yaweza 62 kubanga mu 2015 yalaweza emyaka 60. 2017 myaka 62 tutandika kaweefube owa siriimu. Simanyi oba emyaka ngitabudde. 2014 okutuuka 2017 2017 okutuuka 2020 bwe twali ku Nnalubiri. 2014 okutuuka 2017 kutonnya. 2017 2020 siriimu.
Kaakati kuva 2020 okuva 2023 siriimu. Naye kati tukyamuliko tubayo tukola emyaka esatu. Naye olw'okuba nti waliwo kaweefube w'okugoba wano siriimu 23 wanaatuukira. Kaakati okulwanyisa mu Kenya tukyongerayo wadde emyaka 3 ejaggwako gyo jaggwako omwaka oguwedde. Naye era 2017 Kabaka yali alondeddwa ng'emmunyeenye mu kulwanyisa Mukenenya mu makkati ga Africa n'ebuvanjuba. Naye kaakati omulimu baagugazia aba UNAIDS ne bamusaba abeere emmunyeenye mu kulwanyisa Mukenenya mu Africa yonna. Awo nno Kabaka waffe waawereza emyaka 69 ng'obulamu bwaffe abufubyeko. Tutera okugamba nti ekyobugagga Katonda kyatuwa ekisinga bwe bulamu. Kaakati Kabaka bw'atulwanirira ku by'obulamu aba atwagaliza ekirabo Katonda ekisinga obukulu kye yatuwa obulamu. Nga tujaguza emyaka gya Kabaka 69 kyembasaba kye kino. Tusoosowaze ensonga z'obulamu. Naddala abavubuka manyi nti ebitundu 7 ndoza ku buli 100 bavubuka. Era oba oli awo abandaba kaakati n'abampuliriza abasinga obungi bavubuka. Era mu abavubuka mwe mugenda okuzza Buganda ku ntikko. Ate mu 2002 Kabaka nga Namulondo agituddeko emyaka 9 yagamba nti njagala kigende mu byafaayo nti omulembe gwange gubadde gw'abavubuka. Awo nno abavubuka mmwe muba mukulembera naddala abavubuka abasajja. Mutaase abaana b'obuwala. Mu ekyo kitegeeza nti omusajja yatwala obuvunaanyizibwa okulaba nti siriimu tasaasaana. Gw'omuvubuka omusajja gw'ogamba omukazi oba omuwala nti tugende twekebeze. Ennaku zino waliwo n'obukebera nga mutudde awo mukayisa mu kamwa muno dakiika 2 nga mutegedde bwe muyimiridde. Ekirala mwekuume mube beesigwa abavubuka. Naye simanyi oba tubagamba okuba abeesigwa mutuwulira. Teri atuwulira, abantu bakola bye baagala. Naye bwe munaakola bye mwagala mujja kufa. So nga ate musobola okubaako amakubo ge mukwata ne mutafa. Nga okwekebeza. Kati obuntu gye buli bw'oyisa mu kamwa dakiika 2 ng'otegedde. Ne bw'obanga oli mukakanyavu bw'oba oli mukakanyavu n'obupiira gye buli ngamba bwe nti oli mukakanyavu kubanga bakulu b'eddiini batugambye entakera wano tubadde mu kisiibo ky'Abakristu tubadde mu kisiibo ky'Abasiraamu. Bakulu b'eddiini boogera obubaka bwe bumu. Mubeere beesigwa mukwate ebiragiro bya Katonda. Naye muli bakakanyavu. Eyammanyisa nti muli bakakanyavu ye Father Walusimbi eyali kweba yakyogerera wano mu lukiiko. Yatugamba nti yo omulimo gw'omukulu kuli owa myoyo gigenda eri Katonda. Naye emyoyo gyaliyo wagiri mu mibiri ate emibiri gyo mikakanyavu. Kale n'atugamba mwekuume ne bwekuba kwambala kondomu muleme kufa. Awo nno ekkubo eryandisoose lyakubeera beesigwa ne mukwata ebiragiro Katonda nga bw'abituwa. Naye muli bakakanyavu. Era ndoza singa temwali bakakanyavu tewandibaddewo Sodoma ne Gomora. Ne Yesu tiyandizze ndoza mu nsi okututaasa kubanga yamala Katonda amala kulaba obukakanyavu bwaffe. Awo nno mukole ebyo siriimu aleme kusaasaana. Tetusobola kuzza Buganda ku ntikko nga tuli balwadde. Ekyamazima ng'oggyeko ne siriimu naye era Kabaka atugambye ebintu bingi tuliise bulungi abaana tube bayonjo. Abasawo bagamba nti endwadde ebitundu 7 ku 100 zitambulira mu bibatu muno. Ze tulwala ebiddukano ebiki ngaluuni. Era endwadde 7 ku 100 zitambula lwa buligo. Obuligo
nga tetuli bayonjo kimala. Naye Kabaka emirundi gyonna abyogedde ebintu ebyo. Bw'ojjako siriimu n'endwadde endala zonna abantu balye bulungi. Okulya obulungi kitegeeza emmere ezimba omubiri. Buli olaba emmere eya kiragala, buli byonna bye tutayagala kulya bye muba mulya. Enva endiirwa ezo muzeemalireko nnyo. Abavubuka mwagala nnyo okulya ennyama. Mwagala nnyo n'okulya amatu g'obunankani buno. Abavubuka amatu ago bwe biyitirira mujja kulwala. Amatu n'obunuulo bujja kubaleetera endwadde ze mutategedde. Ate munaaba abalwadde munaakola mutya okuzimba Buganda? Okulya kafunkunaayi. Kalya kafunkunaayi oba kampwerenda. Kitwagala abantu kulya kampwerenda mu Buganda ey'omulembe Mutebi. Abantu balyeko emmere katonotono. Abantu bagende bakole edduyiro. Abantu bagende beekebeza endwadde nga si balwadde. Ezo zonna ensonga ziri ku byabulamu. Ekyamazima bw'ogenda okukebera ne siriimu bw'oba naye ojja kumumanya. Bw'ona ogenda obugenzi okukebera ojja kumanya nti olina siriimu. Kati bw'omanya ng'omulina ng'ofuna eddagala weeriri. Kabaka yatugambye mu bubaka bwe yayisiza mu Nnaalinnya Lubuga, abo abalwadde tubabudeebudde, tubafeeko, tubakubiriza okugenda okufuna eddagala. Obubaka obwo bukulu nnyo nga tujaguza emyaka 69 Katonda gy'awadde Kabaka waffe. Maliriza nga neebaza Obuganda. Obuganda obutujumbidde. Eddoboozi Kabaka lyatuwa abantu baliwuliriza. Olaba naffe abafugirako Kabaka Obuganda mutuwuliriza. Kale neebaza Obuganda okwesiga Kabaka waffe. Neebaza Obuganda okutambulira mu buufu bwa Kabaka. Era mumwekuumireko. Bwe tunaakola bwe tutyo nga tuli bumu tuteeka okuwangula. Mbeebaza okujjumbira emisinde gye twakavaamu. Abo be twagambye okusimba emiti ng'akabonero ak'okujjukira amazaalibwa ga Kabaka ag'enkaaga mu omwenda tubeebaza. Neebaza abaabadde ku byoto naddala abavubuka. Ebyoto ebyo obubaka temubwerabira. Bye muyiga ku byoto temubyerabira. Ekikulu mubisse mu nkola. Bw'owulira ekintu gwe beera omubaka waffe. Obubaka obutambuze. Kubanga olugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko lugazi. Buli omu alina okubaako olubimbi lwe lwalima. Tusaba Katonda atubeere ffenna era atuyambe mu mirimu gye tukola. Mwebale okumpuliriza n'okundaba. Ssaabasajja Kabaka wangaala.